waggulu bankubye nakubiddwa nze nannumizibwa ndi mu bulumi bwa kika kya waggulu nsaba abakulu IGP abakulu bonna mbasaba munyambe ndi mu bulumi bwa kika kya waggulu bankubye nakubiddwa nze nannumizibwa ndi mu ddwaliro naye ekyokuva emutungule kitegeeza kuntulugunya abo bakayabula batabani bange abantulugunya babataddemu dda ssente empitirivu kayabula Julius Jiwe oyafugolo kalune nyata yechichitedi kamusinzolobui zabwe nsaba abakulu IGP abakulu bonna mbasaba munyambe ndi mu bulumi bwa kika kya waggulu bankubye nakubiddwa nze nannumizibwa ndi mu ddwaliro naye ekyokuva emutungule kitegeeza kuntulugunya abo bakayabula batabani bange abantulugunya babataddemu dda ssente empitirivu kayabula Julius Balamusako nnyo yonna gye musinzidde baana ba Mukama baweereza ba Mukama musibye mutya abangi kumwe mu mawanga gye muli mwasuze mutya munzikirize nebaze Katonda ku lw'obulamu bwammwe munzikirize nebaze Mukama nate olunaku lw'olwaleero bangi kumwe mukyali ku mirimu bangi kumwe ate mwavuddeyo banji kumwe munteekateeka kulabika nti muwummula emirimu gy'olwaleero gye mutuusizzaako engalo njala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna n'amaanyi ge mutaddemu okukola ate nebaza Kristo atuwadde ekisa okuyimirira ate era njagala kwebaza Mukama ku lwammwe abaweereza abayimiridde mu kusomoozebwa kwonna kumuyitamu manyi bulungi nnyo nti si byangu era nkitegeera bunyo nti tebiribeera byangu bwe kikuwatagana ne ministry kikwagana n'obuweereza si byangu naye atuwadde ekisa okuyimirira nina ensonga ze nzija ngoberera mpola mpola nabategeezaako nti ensonga zino ziri wakati nga ndi wakati mu mikwano gyange obulumi bubeera bungi nnyo eno ewa Apostle Naboth waliyo mikwano gyange eno emutundwe waliyo mikwano gyange ate bonna baweereza kama ebazibwe baweereza naye ensonga zino wezituuse
ensonga ez'okuteeka emmundu, ensonga ez'okukwatibwa n'okukubibwa, ensonga ezo teziba ntono. Vidiyo esoose mugirabye Oluganda Naboth nga akuba emiranga. Manyi ku level etuuka ku seeryo ky'owulira nsobola okukifumiitirizaamu ng'otunula eruyi n'eruyi onoonya ani ayinza okukuyamba. Weewaawo ng'ekkanisa bali mu kusaba bakkiriza Katonda, nga n'erudda lweri naye era bali mu kusaba bakkiriza Katonda okuwangula. Ensonga zino bwe mba nzigoberera, enjogera bbiri, statements ezifuluma mutundu etevaamu. Njogera bbiri ssatu mutundu etevaamu. Yensonga lwaki Musumba Balaba omulabako ku kifaananyi okwo. Njogera bbiri mutundu etavaamu. Bwe boogera ku linnya Julius nalitegeerako era nalitegeddeko Julius. Era Julius ali mutundwe awo mutundwe. Era alina omuweereza omu gwe babeera bonna, naye ate we muweereza naye mukwano gwange nnyo. Kati ye Julius mbadde simumanyi nnyo kigenda wala, naye namutegedde. Kakati ate kuliko omukwano gwange era ate era mukwano gwo gwampulira. Oyo ye sijja mweteeka mu nsonga zino. For now sijja kumuyisa mu kamwa kange. For now, ngambye nti for now. Naye okugoberera Julius naye alina omukono mu nsonga zino. Nsonga ziri bbiri Apostle Naboth zaali mu kuguluba nazo. Ensonga esooka waawo zonna nga ziri mu court. That's why mbeera nnyo sensitive. Ebintu ebimu tetugenda kubiyisa wano. Alina omusango oguli mu kooti etuula wali Empigi. Olaba bw'otuuka mu Mpigi town ne weeyongerayo maaso ngadda ku district wammanga awo waliwo ekkooti ey'Empigi weetuula. Kama yebazibwe nnyo. Waliwo emisango egigenda mu maaso, ng'emisango gino gyekuusiza ku Musumba Tom okulabika nti teyatuukiriza kye yasuubiza eri Naboth okumuyiririra ssente ze eziwera obukadde 15. Biseera ebyo nga Musumba Naboth akolera Musumba Tom Mugerwa emirimu egy'obuweereza wepo n'ejingiza ensimbi endala, investments ez'enjawulo, kugeza ez'amataka, bizimbe ng'ebyo, kumukubira bitabo. Okitegeera ebitabo ebyo Musumba Tom Mugerwa byalina byawandiika byemusoma bikolimo n'ebirala. So omuntu omu yali emabega w'ekyo avunaanyizibwa ku ebyo Apostle Naboth. Ne investments z'amataka zonna nga Apostle Naboth azivunaanyizibwako, ng'otwalidde wamu n'okuteekateeka enkuŋŋaana zonna nga Apostle Naboth azivunaanyizibwako. So akadde katuuka nga Tom ayagala ebintu bye biddizibwe oba akolereko byayagala. So omukulu Naboth yalinga akuuma omunfuna, yalinga akuuma. So kitegeerekeka nti omukozi nga ye wewawo tukola Mukama yeebazibwe neera n'omuddu agwanira empeera. Ekyo tukiwulirize bulungi nnyo. Wano waliwo obwenkanya, ono kyetaagisaamu obwenkanya nti ono bwe yali ajjayo ebintu oba nga ayagala ono aveewo yatandikirewo emirimu gye Apostle Tom, teyaliyirira ono asanzemu emmere, teyaliyirira. Ekyo kiri mu mateeka nti newankubadde nga nzize nenkugulako ekibanja, naye ekibanja ekyo nensanga nga mulimu emmere eyo erimu, newankubadde nga gwe
owulira emmere ettaka olyetaaga liri mu mikono gyo right now liri mu mikono gyo naye osanzeemu emmere eyo mu mateeka oli wakugigula olina okugigula kubanga emmere yakuliibwa newankubadde gwoguzeewo tosaana kusendawo busenzi kubanga nguze no you have to compensate either waliwo omuntu akuumawo nkubadde nga waliwo omuntu akuumawo omuntu oyo akuumawo akaddeko nga katuusa okwetaaga ettaka eryo singa mubanga mulimu emmere kubanga mulimu endagaano egamba nti obanga mugula ettaka eryo obanga otunda either ng'ozze kukolerawo either nasasula naye nga tannaba kumalayo waliwo ebintu ebitasobola kukolebwako okusimba olusuku in case nga tonnaba kumalayo sente bwekituuka ku muntu abeera akuuma nga mulimu emmere oba mupakasi asimbyemu ebijanjalo beyiika namba kasooli emmere yeyanguwa eri season eyanguwa nga ya season kade wotukidde okwetaaga ettaka eryo you have to compensate so kitegerekeka nti omukulu ono teyakompensatinga omukulu Tom Mugerwa teyakompensatinga n'akozesa amaanyi waawo bibye naye akozeseza amaanyi ate okubyeddiza nga takise mu procedures ntuufu ono naye kimuwa obulumi nti bbanga lyemmaze naawe nga tukola ffenna toyina kumpisa bwotyo tosaanidde kumpisa bwotyo nange ngwanira akatono okusiimibwa emmere yange mweri nange njeetaaga of which nti ekyo kyo Tom Mugerwa alabika teyakikola kakati Apostle Naboth beesitula ne bagenda emutundwe ne batuula wamu babiri ne maaza ne bakkiriziganya bamuwiriirire bamukompensating obukadde 15 n'alinda obukadde 15 ne zigaanira ddala ne bagaanira ddala ozimu ebitu ne bigaanira ddala ne biwanvuyira ddala so kati ate nga beeri beetaagayo so omukulu ono Apostle Naboth kwe kusituka yeekubira enduulu ti nange bansanga ninamu ebyange ate ne bansuubiza akasente bwe kati kubanga nange ntaddewo obudde bwange bungi bwetaaga okusasulira ebyange mbiresi bimbadde nkola nendabika nti nkola ebyabwe nange obudde bwange babucompensating of course Apostle Naboth abeeranga mutabani eri kakati mu nsonga eno musumba Tom Mugerwa na signinga affidavit eyeegaana Naboth nti si kumanyi tukaddemu fena na signinga affidavit emwegaana nti nze si kumanyi amina sonywamu na signinga affidavit nti si kumanyi kati affidavit eneevaako obuzibu bunene n'enyiiza oli nti nze omuntu akoledde lino lyonna ebbanga abadde naye buno bwonna obudde azze nga nkola emirimu gyo azze nga nkukolera ebitabo byo osayininga otya affidavit nti tomanyi oba nfuna kati mu kusayininga affidavit eyo musumba Tom Mugerwa ye yalowooza nti ono tagenda ku proceedinga na nsonga zino ono naye kyakola Naboth we kugenda mu kooti yeekubira enduulu n'aleeta n'abajulizi era Apostle Naboth alina abajulizi ku nsonga zino nti awo tumumanyi n'obujulizi we buli kati so obujulizi obwo busobola okukwata Tom Mugerwa obujulizi obwo bwokka bumukwata nti lwaki wasayininga affidavit nti tomumanyi kitegeeza bwe mba sikumanyi n'olwekyo tolina kyobanja which was a very long move nti omuntu oba omumanyi bw'aba yeetaaga empeera ye muwe empeera ye omanyi ebintu bino biri tudde mu byaddala manyi muli eyo abantu abamu ku ludda olw'emutundwe ddala abaana ab'emutundwe abo mostly bano ababeera online abo mamanyi mwina laavu nyingi nnyo manyi kumu abamu abakazi oyinza n'okusuulawo obufumbo obwo n'ogenda emutundwe weebake nkimanyi bulungi nnyo mmanyi bulungi nti mwe muyimirira awo temusuubira kakurak nakamu nti kasobola okuva emutundwe mwe muwulirira ddala nga Katonda yakyusa Namulondo n'agijja mu ggulu n'agizza emutundwe kyensiiba mbagamba nti bwe muba mugoberera ba man of God temubasukkiriza linnya lya Kristo temubasukkiriza kitiibwa kya Katonda nti temubeera nga Balooma temubeera nga Bakatuliki
nti omukatuliki ewali Katonda alabawo paapa. Kakati bwebwo obuzibu bwe tulina nti newabeera nga waliwo ensobi egenda maaso tesobola kugololwa kugonjoolwa. Ate ono wabaagwa ng'agenda okuzikirira, mwenna muzikirira wamu kubanga muzibe wakulembera muzibe mwenna mugwa. Onfuna. Kakati emabegako waliwo wrangles ezigenda maaso ewa Bujingo newa Mami Favor Senfuma. Abantu within that circle bavaayo nga bomukyalo oli emisumaali. Omwami we yafa abamu bayogera ebigambo byafuluma nti okufa kw'oli omwami Musumba Senfuma omukyala yakuteekateeka. Ebigambo byafuluma naye nga tebifulumira within the circle, naye nga babifulumya ababyogerera eyo mu nkukutu be bakwata emizindalo ne bagamba Mukama yeebazibwe. Era nga bategeeza nti omukyala alina omululu akwata ebintu by'abaana be, ebintu ebyalekebwa babiddiza abaana. Ebigambo byali bingi nnyo ebyayitingana. Omukyala yatta bbaawe, omukyala alina ebintu byali mu kukola, omukyala bingi. So awo buli omu ajjayo ebyambe olw'obwenkanya obwetaagisa. Awo buli omu ajjawo ebyambe. Bwe kituuka ku Teddy Bujingo nti ono Susan yamuyingirira mu maka, buli omu ajjayo ebyambe. Ebigambo byayogerwa ku bituuti eby'enjawulo n'emutundu yennyini ebigambo byayogerwa. Wankubadde nga amannya tebaagayogera, naye ng'enjiri ogiwulira erina gy'esonga. Ne Bujingo neekwe kubaddiza omuliro. Kakati walinga mulaga nti Teddy yeetaaga obwenkanya kubanga ono amuyingiridde mu maka. Teddy yeetaaga obwenkanya. Teddy yeetaaga obwenkanya kubanga Susan Makula amuyingiridde mu maka. Awo mwenna ne mujjayo enjala. Awo ne mwolekeza emundu ne muzitunuza eri kubanga oli yeetaaga obwenkanya. Naye ate bwe kituuka ku mmwe ate mulabira ddala nga anedda. Olengera kingizaako kugamba kituuka kuba limukuba mu ngalo, naye bwe kituuka ku mmwe ate temukuba mu ngalo, ate muyomba, ate mugamba nedda ono daddi waffe era daddi waffe. Nze sirina gwe ŋŋaana kwagala daddi wammwe, era sirina gwe ŋŋaana, naye nze nakkiriza ekintu kimu nti nze siriwo kusiimibwa bantu. Nze njogera ekigambo nga kizze nga bwe kiri, oba onkyawa n'onkyawa, oba onnyiigira n'onnyiigira. Ekituufu kiri nti obwenkanya bwetaagisa. Kakati emisango gino egiri mu kooti since day one, Musumba Tom Mugerwa yagyebalama, yagaanira ddala okugiyingirira okugenda giggwere mu kooti, yagaana since day one. Basibo ne banyaba bampuliriza, mwenna abali eyo aboogera. Ino omukulu omu yazze mu inbox yange nayogera ebigambo byabadde bingi nnyo. Inze mu bigambo byenjogera sinnaba kubagamba nti njigiriza ya Tom Mugerwa ya bulimba. Sinnaba ndi mwegendereza nnyo mu bigambo byange. Sinnaba kubagamba ko nti Tom Mugerwa ayigiriza enjigiriza za bulimba. Sinnaba kukyogera. Naye mbategeeza ebigambo bino nti obwenkanya bwetaagisa. Kano nze kamabulire. Mu kibuga waliwo omuweereza wa Mukama. Waliwo omuwala yali Dubai eyo ng'akola. Akadde kaatuuka nadde e Uganda for vacation. Bwe yagenda mu vacation yali ndowooza afunyemu ka emergency, something like that. Naye nga online alina omuweereza gwayunyumya naye. Nenga omanyi mwogera munyumya. Kati ndowooza omuwala ono n'agwa mu mukwano n'omulenzi. Musajja n'agwa mu mukwano naye. Omusajja ono, omukyalo ono n'agenda e Uganda, ndowooza bimu ku bintu ebyamutwala ye Uganda dde alaba omusajja. So omusajja teyamugamba nti ndi mufumbo. Teyamugamba, naye nga ate ayimirira ku kitu n'abuulira enjiri. Naye omuwala ono atuuka e Uganda, we bali mu kibuga awo. Abuulira enjiri era mubagamba erinnya muliwulira. Erinnya siripya mu matu gammwe. Muliwulira. Bino ebintu biririyo. Atuuse e Uganda babadde mu nsonga bagenze wala. Sitira omusajja amukweka. Bagenze wala ogenda okumaliriza boom. Omukazi bamufunisiza olubuto, omukazi nga tamanyi nti afunye olubuto. Nadda ku kyeyo. Ogenda okudda ku kyeyo ebintu bijja bitegeerera nti ali lubuto.
kati nga omanya amawanga gano ag'Abawarabu mwenna abakolera eyo mu Bawarabu ddala mu abakolera mu mayumba g'Abawarabu bw'obeera olubuto ekiddako okimanyi bw'obeera olubuto ekiddako okimanyi bwe bikoma olina kukwata nsawo zo kudda ka either kudda within the country otandika okuyiya obulamu obulala. Companies ezisinga tezikkiriza abantu baana bawala ddala nga babakebedde nga mugenda okukola medical ne bakuzuula nti oli lubuto biba bikomye oba nfuna ddala kasa kikusanga nga tolina marriage certificate esobola okweyimirira nti oli mufumbo so bagamba lubuto lwa bba wange naye oba nga tolina marriage certificate biba biganye. Muwala n'addayo agenda okuddayo omusajja nga bakyali eri Dubai. Omuwala bakonvasinga amutegeeza nti omusajja amugamba sirumanyi nti lulwo anti bagenda okukituzuula nti olubuto luba nga lulwe kituufu naye amugamba nti lugjeemu sigenda kusobola kululabirira ndinamuweereza ebintu bino bikomena wano ate ndina mufumbo kati baliriramu obulamu bw'omwana obwononese obaliriremu obudde bwe bwoyonoonye n'okumulimba limba mu mbeera efaanaganako bwetu kubanga gweoyagala kuprotectinga makaago. At the end of the day ne bakkiriziganya omuwala ne bamukwasa omusimbi olubuto ne balugjamu omuwala n'akwata ssente n'asigala ng'ali mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu until now yadda Uganda ali Uganda n'omuweereza akyagenda mu maaso naye bingi nti mumanyi nayogera naye nemusindikira message nemubuuza nti ensonga zino zimanyiiko nangamba nti ensonga ezo nzimanyiiko naye muganda wange ebiriwo ebiti njagala kuprotectinga amaka gange ebintu byayonooneka nemuga kakati okay fine mugire n'omwana omuwala nenjogera naye wadde waawo omwana asigaza obulumi nti yatuuka akaseera najjamu olubuto ng'ono aganye sirumanyi sigenda genda nalo mu maaso lugjeemu obuto ne balugjamu kubanga olina yagala kuprotectinga omulimu byagaana era n'emirimu ne gifa. Kakati ekyo bwe kiba nga tekinaba kukutuukako ng'akikutuusizaako is a man of God. Omulala yatunda ettaka ne bamugamba nti tunda ettaka lyoleete wano ssente tugenda kugula kino n'atunda ettaka lye ettaka n'alitunda n'aleeta ssente kavanga tenakateeka mu gundi bagenda kuzimba kanisa awo bayitawo Makerere awo ewa Bujingo oli n'atunda ettaka mu kutunda ettaka n'aleeta akavangata bagenda kuzimba Pentagon myaka giyise nakati Pentagon tennaba kuzimbibwa oli eyalina ettaka lye naguno gwaka ne Bujingo kati yamwerabira n'okumwerabira tasobola nakuzisinkana Bujingo wabula ekituufu kiri nti yasigala akyali mu bupangisa ne bye baali baalagaana okumusuubiza byonna byafa talina waasobola nakuyisiza ddoboozi talina nawaasobola kutuuka. Bino ebintu biba nga tebinaba kuhapeninga mu bulamu bwo nambagamba ebigambo bino toteekayo mukono gwo for a man of God newankubadde omwagala nnyo newankubadde omwesiga nnyo toteekayo mukono gwo tokwata linnya lya man of God kulisukkulumya linnya lya Kristo ojja kumaliriza oli disappointed. Nkikubulidde sifudde eyo owulira otya olumwa waliwo yangambye nti gwe wava ku mulamwa wafuuka nabbi wa bulimba you are attacking men of God. Nze I'm not attacking men of God nedda era bwe nkubuuza bali bameka ku ngalo zo b'omanyi mpalisiti yaabo bali bameka bampe Dr. Serwadda enjiri entuufu ensonga zange ne Dr. Serwadda Interreligious Council of Uganda bas teri kirala ebisigadde is okay. Nze ensonga yange Interreligious Council of Uganda naye ekizibu nti mmwe mwagwa nnyo mu mukwano n'abantu abo nti otuuka ekisira n'omulabira ddala nga Katonda takyaliwo ye yaliwo nga mulabira ddala ba Potifaali nga mulabira ddala ba Paapa obuzibu. Naye nze njagala kukugamba nti nze siri wano kukwogera bigambo byogenda kwagala. Nze siri wano gwonsiime onjagale nnyo ekyo si kikweguyako saagala onjagale nnyo
era seguyo njagala nnyo era seguyo following ennyo nti bonna following ennyo era following ennyo era following mbu nfune 40 nfune 100 followers mbu ngenda kulyako sente. Nkutegeeza amazima ga Katonda, following oba ntono oba nene oba viewership nene oba ntono oba likes nene oba ntono gono si kwendya. Omusaala oguwedde gwenfunye ku mulimu gwange, sente zize payslip teyina weeraga nti olinako z'ofunye ez'oku Facebook oba YouTube oba newa, teziriiko. Hard work with my money n'endala investment zange zenkola oba nfuna. So omutume Pawulo ayogera ebigambo bino mu Bagalatiya essula esooka n'olunyiriri lwa 10. Mpemberera abantu nanti ki Katonda, nkolera kusiimibwa oba nedda? Mukama yeebazibwe nnyo. Era kugamba nti singa ndi wa kusanyusa abantu, singa siri muddu wa Kristo. Bagalatiya essula esooka n'olunyiriri lwa 10. So siri wono kusanyusa. Ekituufu kiri nti waliwo ensonga ezitaagisa okukolebwako okutereeza. Kakati Julius gwe muwulidde mu vidiyo eyo ayogerwako, ettaka Naboth kwali olwaleero ekkanisa ye gyeri mu kikajjo. I'm coming to understand nti Julius ali connected n'ettaka eryo, naye akulaga nti yagula, naye emisango gino era nagyo giri mu kooti. Kakati obuzibu buliwa nti kooti enkola yaayo egenda mpola, simu abagikaka, kooti egenda mpola, naye ate force eriwo eraga nti gwe tukwagala oveewo kati, wrangles ze ziriwo, tukwagala oveewo kati, naye ng'emisango giri mu kooti. Kubanga Naboth alina empapula eziraga nti nze nagula, kubanga kitegeerekeka nti ettaka eryo lye baliko si lya kyapa, lya ndagaano, kubanga bali ku ttaka lya Kabaka. Kirabika era kitegeerekeka nti Julius kiutegeerekeka era emisango giri mu kooti nti baasiniikinga ne bafuna endagaano ez'ettaka eno ne bakola forgery, biri mu kooti. Kakati emisango gino lwaki ebintu ebimu sigenda bireeta wano, giri mu ninawe mmanyi wenkoma. Kakati bano ekooti batye balamule baagala kati. Naboth naye alumya ogwa waggulu agamba nti tugende bintu bigwere mu kooti. Lwaki mwagala kati? Nti ffe twagala kati. Ono gw'owulidde ayitibwa Julius. Julius ali connected ne Mutundwe. Era waliwo ebifaananyi ebyakubibwa mabegakaawo nga waliwo abakulu abali bambadde glasses nga beetooloola ettaka eryo ekkanisa eyo weeri nga bakuba ebifaananyi nga beetoolodde, abamu nga balina obumundu. Omu yali spotted nga bamumanyi nga wa Mutundwe. Nfuna kakati nekijja to understand okusinziira ku kunoonyereza okuliwo nga kitegeeza nti ekintu kino kiri connected ne Mutundwe. N'ayitibwa Maaza Mutundwe nti yali mu kuvujjirira akipika ono akubwe aveewo ku ttaka eryo, ono Naboth akubwe aveewo ku ttaka eryo. Oba nfuna akubwe aveewo ku ttaka eryo. Kakati ekigendererwa ky'omusango guli eri nze kyentunuulira, lwaki Musumba Tom Mugerwa yeebala mu kugenda mu kooti enfunda eziweze 8 mu guno omwezi gwe tulimu, ndowooza ng'ennaku z'omwezi 22, era bazzeemu ne bamusamoninga. Kyenzikiriza nti tagenda kugenda yeera mu kooti. Bw'anaaba agenzeyo Mukama yeebazibwe. But if you a man of God ng'okkiririza mu mateeka agafuga ensi, kwata emmotoka kubamu ekisumuzo genda mu kooti, ebintu biwulirwe bigwe. Kati tekiniiki eriwo eriweti nti ye Tom Mugerwa akimanyi bulungi nti singa adireyinga n'atagendayo ono akoowe atekemu ssente nnyingi atuka akaseera akoowa biveeko. Emisango mingi bwe gito begifiira mu kooti. Abaweereza ba Mukama bangi batwaliddwako amataka. Genda e Masaka, emirango egiri abaweereza abayiganyiziddwa n'abali mu makomera lwa nsonga zifaanaganako bwe zito. Tinaatuka n'agamba nti nze nabikowa ne mbiva nako.
ettaka nendivaako obuweereza nembuleka nengenda nentandika akasiisira emmanga. Abasajja nembalekera ebintu byabwe kubanga abasajja kati bayingizaamu wano ku kituuti oli ajja okukuwa ekimu eky'ekkumi nakutunuzaamu akato wano ebbali mu mbiriizi nagamba nti wano biveeko tugenda kumiza omusu. Ekirala ekyayingiramu wano alina wano n'alina omukono omunene mu gavumenti yaalya. Abasajja basobola okukulemesa ne bakulemesa mu ngeri yonna gye baagadde kubanga balina wano ate balina ne wano call. Kakati Mutundwe Christian Fellowship Center omusumba Tom Mugerwa nze amunonta against era namwe mwena abagoberera Mutundwe namwe mwena abagoberera page eno amunonta against enjigiriza ya Tom Mugerwa sinaba kukyogerako nsikiriza nnyo okunywa sinaba era ndaba pages ezenjawulo eyo ez'Emutundwe nga zikubye screenshots okuva eri ku TikTok nga bagamba ono bw'ati omufere nabbi wa bulimba lererere n'ebirala. Temunkyokoza kwogera biri Mutundwe wabula mwenna abali mu commentinga mujja kugwawo ekigo temunkaka. Nze ndi very simple ate manya ebyokwogera n'ebisalina kwogera naye mujja kugwawo ekigo, mujja kwabika emitima, mujja kuyulika emitima gisigale obulere. Nze mbabuulidde mujja kwabika emitima kubanga ebigenda maaso mu Mutundwe bingi biyitirivu si bye bindeesera si binjagala okwogera. Bayibuli esomesa mu Timoseewo ekyokubiri 3:16 nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga. Kati abantu kye batayagala ekigambo kya Katonda okubatereeza ekyo tebakyagala, olw'okunenya ekyo tebakyagala, tebaagala banenya, tebaagala kubatereeza nga okozesa kigambo kya Katonda, tebaagala ekyo bakikyayira ddala. Bishop Kiganda, Simeon Kayiwa, Apostle John Bunjo, I salute you, nkwagala nnyo muzeeyi nnyo, mutima gwange gukusanyukira. Ensonga zino muzitunulemu. Bishop Kiganda, ensonga zino muzitunulemu bino bigwe. Lwaki sibasiibula? Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Nalokoka, njagala amazima, sisinza abantu. I don't bow down to any man but